Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa minnya tuba tubasingako ekirabo ntukitwalirawo ate naatera kubala nze liifuli Team mentor oye batusinga 10 satu tubalansinga ekirabo kibuliko na nyini kyo nekolaba kisoboka misa tusanyusa okulaba gyebaleko otudde bulungi olinga wa security awo oba naayita waawo oba okakolera ddala naye nga tusanyusa okulaba brother Team Don kati sino nintesibala kati bayinza okunkuba kibooko wano muziraba kati yes giri ena mu 10 yes timu jaja onoka bine mitwale na mu 10 yes ebyo byasinga okwagala omulabye timu mentor yes okitegeera timu mentor ajja mujja kiwulira leero esatu kanaana bayina ena mu 10 batusinga 10 kakati sibo bogendedde kati tulaba nti obadde mabega tubali bubi bayina ena mu 10 tulina esatu kanaana oyingiddewo banna gwe genda wale bakupime kirabika eri waneeno otadde mumeka Team Don ngamba ono muvubuka egwe njakusimula okugenda naye nga si yeggwe kano kakulu ka mitwalo aga butiimu bwonna tubasavinze wonna mukakane abate mudani mukakane kaliko sirine ziremu sasatu tweyanze kati bannange eno tuyinayo Team Don yes bambi ayinawo obudde butini naye ayina kyagala okwogera awo wayogere tusanyusa okulaba maama okay yes zino zireke malamusiza abassebo ne bannyabo ennyabo mwebala emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mwebala enteekateeka zonna ezibeera wano maama bannanga akaseera nninawo katono nnyo naye ku lw'obulungi bwa Team Don gye nayingira ndeseeyo omutwalo naye ngaakadde ataddeyo omutwalo lwa Team Don gye nayingira naye ng'obudde mba na butono nsaba kumusonyiwa akabanga kembeerawo wano kaba kamala kale kasamba nti ntuuse naye nga toyanze ege maama ndeeseeyo omutwalo webale kuwagira tiimu empanguzi kale mukama abampeera omukisa kakati Kasindalo wa Team Don akubye essimu wangi sebo
mazima banange wanji nawandise ku YouTube naye tebabi ngamba seba nti doni 15 keza za tuseeko dda tuzirabye tweyanziza ssebo era kyeyave abadde ayongerako omutwalo naye tumuwanudde kale naye mbadde nteesa waliwo wano abalaase wandyongeddeko awo ekyetaano ne tusooka tubabaako ewala ogutaddeyo yes metroni abikoze metroni azimenyeewo batusinga 5 wanji kagenda balage bambi mukwano kansooke nkuggyeko balage kale bambi bana YouTube mbadde muvuddeko Anet Shafiki agambye Team Don 10,000 bana tebadde network badde bankubidde Team Don batuweerezaayo omutwalo butuuse mama kansooke nzireyo zino message zendabye kansooke nzire ku YouTube anti webakuba mama kati mutusinga 10 yebana YouTube erazeewa wanje abalenzi mugende bambi 1 by 1 mugende balabe yo west bannanga bali ku YouTube katusoke tulabe Anet Shafik omutwalo Team Don mama Saiba Seka agambye mama tufudde ani afudde wowe tumukabireko Team Don musoke mwekabireko kubanga message ya Zedda Saiba Seka agambye Team Mentor babawereze emitwalo 10 zakashi Zedda kusimba yes obukala 15 toina kyongamba emitwalo 10 bazibawereza dda yes wow Temetaye bagala kirabo yeah bambi tweyanze genda webaze sente banaye mukwano bagabe ekirabo tweyanziza nze nabagambye Team Mentor egenda bikola bino bitandika butandisi ebinagwa nabagambye anoomanga bawakana Mentor waliwo agambye nti kakomewo ne bwakomawo naye nga bino babikoze nze nabagambye Team Mentor egenda bikola ate emala ekole ki esirike naye mbadde nsabe ekirabo bakigabe kati ekyo kiveewo kino kiveewo nedda bagabe ekirabo kino kiveewo olw'emitwalo 10 egya Team Mentor lwaki tulindako obudde bugenze bannaye enkya abaana bagenda ku ssomero bannanga mpeereza emitwalo 5 yogera waliwo aweereza emitwalo 5 ku ssimu emitwalo 5 za Team ki oli avuddeko abalage ate ekyo ne mubuuza ogambye waliwo ayongeddeko 5 Team ki kati bagenda tugamba naye tutukomye waliwo avuddeko balaga abadde avuddeko abalageko wa Team ki oyo waffe oyo amanyi kukwawulamuko 15 wezibanga saate
Bambi abaweereza ssente mutayipinge mumbulire. Eyo tiimu nze ngimanyi ebikola n'esiika tebanamwe nabagamba mukole nga mwogera ne mugaana kati mubikola musirise kati mututadde ku waiting list naye mwogere tiimu mente eyongere 5 bagabe ekirabu si kyekyo mikwano ekiki eyo tiimu mente eyongeddeko nze kansirike tayimu y'okwogera weeri gwerinda wange obamanyi Marvin abuuza nti nno tubulako mmeka kuki Marvin abuuza Marvin kwata akazino jjo mutubanja mmeka ekiki ati mudoni mugibanja mmeka sikubabanja wabera wuliriza zetulina kati ngoyawule tulina 10 neegi mwine 5 mu 13 atewa kamu gwe muganda batuwadde emitwalo 10 timudoni mba olwada tubadde tubisa na kwetaano mutwalo tubaza timudoni 15 obutadde mutwalo banange nakutegere ko kwata akazindaalo tiimu doni mwembale kwegaganula naye yatusigala tukyali waggulu tiimu menta oye tiimu menta nze tiimu menta mbagaleko aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasangaawo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio.
Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Bwe mbikola mulwawo okusirika naye katoyogera timu emanyo sanyuka mubalabe musoke mubalabe mulabe timu eweka timu eweka sente mubalabe da debo okukyalo bana ba timu menta batimu bana ba timu menta tweyanziza sebo banange nenga tweyanziza Wazema wananyo eyo vayo baba wananyo baba wanada kona twagala tulala anya singa sente sabula nere batimu weka yes baba kuyimbiramu abantu obuyimba kati giri 10 babajjiwa timu Don wandirabye tujekyuse mune anti mwe muzira mukyuse naye bulijjo tubaweereza amazina bulijjo we tuwangula tetuviira maawo tubaleetera amazina kati nze njagala kati avaayo agambe nti tiimu menta njiwadde zino olawo amazina wange leero luno abanga omutagenda nnyo amazzi gakunywa tufudde Naruvuma Beatrice. I have sent 50,000 for Team Menta. Please confirm. Yes. Muliro. Kabaka muliro. Guna muliro. Menta muliro. Kabaka. Yes. Confirm. La nanyega timu. Yeah. Irani twenda. Ale mutukope itsoke muyimbe mutukope. Mutukope muyimbe. Nichotwa yabira nitwendore more mera chimawa nichotwa inanyende mera shima chotwa nitwenda ora tunantija shimawa nichotwa omanye kakwera shimawa takwara mugoka shimawa okwamere mesa shimawa nichotwa Menta garutire musa imenta. Yes. Yes. Kamutandise ebyo mugenda tuwanguza mu. Amazina ga timu Menta. Mukarabye. Asobola ganajje wano. Agasobola nga gwewegewulira. Nze ngasobola naye lwakuba Justin. Ya confirmed. Echichi? Kakati. Kansome mizani mmwe. Mulire mizani wetuuse. Obuzito bugiriko.
naye waliwo ali eyo n'amala avaayo. Minzaani ezitowa emitwalo 40 eya tiimu Menta. Aba tiimu Doni emitwalo 11,013. Batunula bulungi. Tunula bulungi kaka. Naye bibala bulungi. Taddeewo yayongedde emitwalo 5 wagibaze? Eya. Timu Doni. Yes, eyammwe. Yes, mwami Taddeewo yatongedde emitwalo 5. Nammwe ne babongera emitwalo 5 Beatrice na Luvuma. Yes, emitwalo 5 nakitattadde ne mubeera n'emitwalo 11,013. Okay. Yes. Kati bani abasinga ni sente mmeka? Mwanguwe mwanguwe abagagga baffe beesootinge. Timu Menta eyina emitwalo 2. Timu Chaya. Baure ko emitwalo 2,500 jike emitwalo 11,013. Emitwalo 2,500. Kakati ulira Timu Menta we emitwalo 20,015. Kati aba tiimu Doni tubasinga emitwalo 9,200. Timu Menta Timu Menta esinga tiimu Doni emitwalo 9,200. Mutandise okukuta mu bitabo. Ajja mpimire wano. Mugambe gisobola kugira. Ajja aleeta olukoba wano. Bambi mugire abagagga baffe beesootinge mutusinga mmeka? Eno Airtel. Omufundi mugambe bamba ajje. Gwe. Anaye nyimiridde wano. Nga ndi kwabo. Katonda be yawa. Tasobola kubeera na mirembe. Tunulana bati. Birimeka. 5. Hey, abana badoni mubasobola. Hey, musobola bali abe mukyando. Hey. Omkyalo. Abaye muyimba nnyo naye nga mutusinga mmeka? Sigala tukyabasinga. Owagira tiimu ki? Tiimu Doni. Oyinawo mmeka? Oyinawo ente eyo. Tiimu Doni omwana omugaga wa mwaleeseeyo ente. Yogera. Anaye nze ndi tiimu Doni ndi wano negayirira abatulaba. Waliwo abayina naye nga tebannafuna mutima mugugaba. Alowe ekitiibwa tusaba okwate kwabo. Batusaasire batukwatireko. Mulimu ayagala okugaba naye nga tannafuna mutima gugaba tamanyi kigendererwa. Tuli wano tuvuganya naye nga tuvuganya ku mukolo nga ffenna tukwata kyekimu. Naye tiimu esinga yetwala ekirabo. Naye bannange Doni mugiwulire eba Doni. Ate okusingibwa ekintu Doni kiba kiswaza nnyo. Tusaba Allah tukwatire kwabo bafune omutima ogugaba
batukwatizeeko omukolo gwa gaadi gutambule. Banaye ba team mentors mikwano tusigala tukyasaba Katonda omulamu. Bannange mwena ba mikwano tukyali waggulu. Lwakubanze mwabinganya byogera. Lwakuba mwe team mentor mubikolanga ne musirika. Team Doni nesooka ebeera ng'egamba mbu oba zaani oba zaani naye nga sigala zaaki za team mentor. Mugambye mutusinga mmeka omugagga akubye. Musooka mutugambeze mutusinga omugagga akubye, investor akubye. Emitwalo enamu 2,000. Mutusinga emitwalo enamu 2,000. Kyogere n'essanyu naye munnange. Bambi bamikwano mwegatte tubasinga emitwalo enamu 2,000. Okay. Bannange abali ku YouTube mbereeko omugagga akubye essimu waneeno. Kansooke ndabe. Wanje team mentor temukkirizaye. Nze mbamanyi temukkirizangako. Pozinga enkuba yeetonye. Buli okwekwasa kwe kubasookayo. Hello? Hello, Madam Shifa. Wanji sebo. Emitwalo 5 ezo zempeereza za team Doni. Oyongeddeko endala oba zirizo ogamba. Nanti ziri twaziwaddeyo ne bamala era ne bagira. Anti kati batusinga banaye mulindeko. Banange baziweereza dda. Zino bazituweereza dda 5 sebo. Sebo ezo wabadde ze ziri. Wasoose n'oweereza ogumu ekitundu n'otongera 5 baziwandiise dda naye kati batusinga emitwalo 4 kitundu. Kanzigenda be wano. Agenda bbelagako. Kaba mwe. Netobola buzi tusiibuzi. Funa abagagga basirike. Ne Christine naga wabuuza batusinga mmeka. Ena kitundu. Bannanga ba YouTube mugamba sound tekuli kanji ending and starting endala. Sagala mwekwase bambi. Nenga muli bulungi. Nga tukyasanyukirako aba team Doni. Ekikigwe. Tukyasanyukirako aba team Doni bali mu kubongera sente. Nga Okyogeza mutima ki? Timu nkambu. Kale nsaba munzikirize nsaddukeko katono bulijjo ntambula ne ngenda n'esibagamba nti kuyingiza enkoko ezo munansonyiwa okuba nti mba sisobola kulinda budde kuba luli nagamba kaaninde ne ntuukayo nga embwa zinkozeeko mulimu. So ekyo mujja kunsonyiwa. So n'olwekyo oba nkomeo oba tusinkane Sunday jja so munansonyiwa okuba nti mba sisobola kulinda budde obutumaliramu. Tusobola kitegeera. Weewaawo neyanziza neyanzeege. Kyekyo chairman. Olumaze okuyingiza obuntu bwogenda ku online osindike wali ebizike. Ne bamala batukoba ng'oli online. Nze naawe. Ye nga waali. Kituufu kyokoze batanjala okugamba naye nga ntya. Ekikitegeera kitabe kyekisobola. Kaakati obuzibu bwa Naalongo ze twasomye edda ne ze bakubye essimu kati zonna ze abale emitwalo egyo 10 kati. Nina message gye ndabye. Yati
Bannange katulinda agituwadde message agyogerere. Ekiki? Abati mu menta tusinga abati mu done emitwalo 4,200. Nyina byogera. Katubyogera kibalume. Timu done ki emitwalo 4,200. Bweto sirika. Eno message genda bi. Tunula butunulize. Bana abali ku TikTok tapping era kisaka yogera. YouTube mukomyewo ndi starting the live. Mama. Ekiki? Timu menta oye. Omanya timu menta kate eri mu kubikola bali online. Bannange. Manyabo Christine Nagawa. Agambye emitwalo 6 timu doni emitwalo 2 chairman Zibaga. Kate mitwalo 4. Mama. Atuwa emitwalo 2 chairman Zibaga n'emitwalo 6. Ate tulina n'olye yavudde kadde abalage. Banayo wechika banetwe yanzisanze nakigutte emitwalo kuwagira nango wentima mudo bade batutwalaganya naye mukama akudizeewo tunanya kubusera leero ekitabo kati kibalansi nga ndowooza kati omugenda osanyukira wano uliriza tewali bye bibalansinga mukwano emitwalo kale musirike muwulirize balansi mwate mwina 2 n'emitwalo 6 bibalansingira wa wano emitwalo 8 Alesijayo anti kansome natuwa emitwalo 2 chairman Zibaga natuwa n'omukaaga ogwa timu doni uliriza ate yetawereza nga tataddeko zijjako kakati ulira wano binga bibalansinga bitya twa balansinga dina anti mizani kiwulire ulira mizani timu menta oye we can't accept yes muwulirize bale bituufu gweyina ekitabo nze ali ku ssimu yes kakati wamma bawe vibe uli agala bawa vibe timu doni mumuwe soka bawe ku vibe naye musoke mulabe wana aba timu doni ngere tukulinze bwe oliriza aba timu doni walengere kibantu nuliramu tesa nsoke nkubireko koli omugagga waffe soko mukubireko ayizo bayerabidde kansoke mukubire yes mulopere byonna bye mutukoze yes fejasi tatumanya okususuuta abagagga yes tumulopere twagasedde mutusinga ndizoli bano wammaze mbagambye wamma ndi wano nkulize abatimu menta wanji batimu menta nedda kyeŋŋamba kwoli online olaba kwendi naye network kutuka mukwano eterere wamma network tuzeeyo aha mubadde mugamba ntereze wano ekitabo kiri bwe kiti dimenta oye which man oba ogamba mobile money number bakyuse dda kale timu menta mwine emitwalo 2,500 ate timu doni bayina emitwalo 2,213 timu doni abantu ku YouTube basaba namba za simu obugalo bwa timu doni emitwalo 2,213 timu menta emitwalo 2,500 wanji ati ani asingani timu doni meka 2,213 timu menta 2,500 ani asingani meka doni esinga timu menta era bwekityo bwe kibeera bwekityo era era yes bwekityo bwe kiba bwebityo bwe bitambula tekinagwa timu menta tekinagwa mulimba
Bagala namba ye mutieni. Wamakangire nga njikusomera 0782 bana isinga gadi akutama muko. Sajja watwanti takutama. Nedda just askemo entebe ye maaso ko katono. Kubanga okutama kukuta bubi. 15 abayina kuseetuka n'asembera. Vuga benziyo ogizeeko mu maaso. Bannaye weevuga gwe nno kale. Emara njikuwamu. Ogigira nyaka. Yiyo MTN awo yiyo njigezeza. Kati erabika bulungi awo. Yes. Solome Lydia enamba yiyo. Ate onandabikidde okuba wa Timu Doni. Okay. Mukwano enamba yiyo sweetheart. Waliwo abaddeyo tuwa ku vibe. Bannange. Timu Menta baba singo mutoro gumukanana. Timu Menta oye. Baba singo mutoro gumukanana. Ani. Jango tuende ku vibe bwana. Ya Timu Menta. Ya oyagala kayimba ki? Timu Doni anti buli Timu Doni kate. Timu Doni mwatuwambako amazina. Nga nawe mwoli. Bakulina. Dawano. Kanzire n'emabega namba akuba amazina ga Timu Doni. Nebana Edgar nga yeteze. Omulabye? Edgar emabega wuli. Agambye yo bwedda ayagala kuzina. Teka gwe bali. Abaana ba Doni kabiri tyokonako. Timu Doni, oh yeah! Let's go! Ni jadi galo. Ogenda kuzina ki kubanga bano si bagondi. Bano si bakadongo. Si bakadongo kamu. Bona kazina. Wamake kapala ako. Kapala ako kosibyeko kasati waneno maso. Biri ebyabaliko. Checho chenyini ono wali. Kasuka ya DJ. Bana YouTube tugenda ba mutinga muko katini. Oli ready? Ready? Muziki kwa muziki. Onakola ba Timu Doni mulete ku sente. Gege mazina gano. Muwaye yogerere muwa muzindalo. Timu Doni twagala vibe. Ogambye otya? Tewali bude twagala vibe Timu Doni. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakubo mubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro mpo kugalone kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana obugalo bannange ngalo abana abebamu kuba maids bafa bagenda okugira ku muko tubira amazina ngaago ng'abagole bayingira wali ekidaala. Menta. Abaana amazina gavudde mu Timu Doni. Menta. Mugakubireko engalo. Bane abadde bagamba sound ku YouTube kweri. Waliwo message ya sente gyendabye. Menta. Atuweereza sente ezo mpa message. Menta. Chenchaba. Munanga abantu bagwa.
abantu bagwa okugwa kwa n'abazina kati bava mu ddooni tetunaba kugwa timu menta wetuli iye menta ng'olabye ambi menta mulwadde bangi Wanji Nalongo ebyokusemba bintu byabwe ogwo mwakana nago mwe twogererako gumukanana nzirabye sweet menta timo menta gumukanana sebo bali mukutu bali wana batuwanira abange Sola Meridia asindise emitwalo 2 ja timu Don Zawandike nange ndi wano netaaga fan babi byonna tebya Mwami Ambulance abaddemu mukyala Christine abadde yafunye phone call yakadda abuuza ani alidinga ani ali mu maaso nze ekinnuma wanje ekisinga okunnuma twandibasinze mu ssente ndutabasinga mu mazina bali bekwasa mazina mazina menta sebo tubali ssente mmeka emitwalo 28 emitwalo 24 mu 13 timu Doni oye koze mwina 15 timu menta 15 timu Doni emitwalo 28 ono mula naye bana ba timu tendo kwegeragaliza balimba njaba kubebi konde kulunu nedda gwatawulira bulungi kakati obuzibu bwa gwe obuzibu bwa Nalongo owuliriza Nalongo owuliriza andi shifa owuliriza obuzibu bwa Nalongo kakati wasomye emitwalo eje omusajja nakuba essimu tinampuwadde emitwalo 5 naye nga wazisomye kati ayagala nkibalenga 10 kati bwe buzibu obwo ngenda bwensoma gibale gibeereyo era bajja gituwa mutuwole naye Nalongo olugoye oba tulusiba ekitutwa leero nayambadde vaayuuya olwo olugoye baluyita vaayuuya nja tunoonyaako mu dduuka mbagambe njagala vaayuuya kasooli luli yatugamba yambalanga kasooli akyusakyusa leero ayambadde vaayuuya kale owa vaayuuya tusaba mutuyambe mutuwe emitwalo 5 abatiimu Doni kubanga batubye emitwalo 5 kale dijja teekayo naye taataana lwaki tali mu mativu walala gwekirumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali daihadi wa Hope bannange waliyo okusaba wano wanje akayimba akabaddewo akakina wolofu wanje akasoose waliwo akayimba akasoose okabaddeko oyo maama ono ajja atuweemu yekka kamale okay wama aliwo agenda okatuwa oli akasoose DJ akasoose newada webiguza ogenda kamuwalinda kati nga bwajja bwolindako katono DJ katitako mu comment yes ntulabe zisagala yita ku ssente ono yagambye mami semberayo menta takuba nyashi
Shani yagambye atalina nnyasho otukoze otya iyiye temubanga mugamba menta ate. Okay, ne bagamba Nalongo olaba jemwe kooti eyebadde kooti. Kakati erinnya lyerabidde. What are these ladies? Ani ono enkombe n'erinnya lyennyini y'enkombe agambye embu tuyigiriza ky'abaana kasita temuli wuwo mukwano. Bwe mubaamu owuwo jangu omutuggyeko. Tweyongeddeyo nako waakajanja kaba online. Mulimu owuwe munone mukwano. Wamala dde obuulirira ekika kyo n'okimalayo. Okay, jangu wamu otuwe dance ffe tunyumirwe. Tatuwadde ssente azze na kubuulirira. Sweet ngovaako. Basoke bakwemu sample obakeeko. Wama Fatuma tukutumidde Dia Farida. Thanks for your support. Naye bannange. Hopu Shifo tulaga ddi omusajja. Encha. Njamu balaga encha. Bagamba omusajja omugole. Bagamba nze omusajja omugole. Omusajja omugole wuuwo. That is the mugole omusajja. Groom. Nze mugole. Naye bannange nze nako abantu b'obujjanja aba abantu be basinga obwonoonefu. Tupozinga wamma mpozinze akayimba nange YouTube nyumirwa ebikolwa kaleeta ekyesibisibwa naye ng'etaano giri eri nga tebannagituwa sanke keyesibye abase jangu obate yes DJ Sabura kale akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kiraba ennono yagala okulaba omugole nazirata bitizi oyo menta nobwaba tekuli muzika agazina menta balegedde kobwerere nga tekuli kidongo agazina bannange entertainers mwebale nnyo mwebalire ddala ebyadala mutukoze bulungi kubanga kyekiro agambye mbwayagala kugenda ne Mama Kabina amubejawo jangu muyingiro watana bakwali Mavini nzije nkwate kamera. Mavini abazeeki. Mavini wayo kamera. Weraliikirira Ibula bimanyi. Ani atidde? Tebatukiina. Mavini atuwa fayini emitwalo 5. Essanyu lyaffe lyonna. We don't want. Jangu. Mukiriziganyiza wali. Osaba ki? Wali. Mama yeronga jangu. Mavini bakusikiriza genda. Mama Kabina chokoza muno. Yasikiriza. Mujja kyolira. Kati Mama Kabina omusanza abakiriza. Mama Kabina yabasooka. Nyabo. Temuli nyaga. Echo kyenyine kwata obutano. Yes. Wait for Mama Kabina. Muli wabakole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole Aduka. Dayo olimba lubadde lubulako ekitundu kimu. Mazana Mavini omwaka plus labanga ku mazina ge. Olimba luleme kugwayo. Wanji! Abe mondeke. Owakubira banna. Mavini. Yekaza mama.
Kabasikirize. Kabasikirize. Musikiriza. Bambe omutwe gunnuma. Bambe ne omutwe gunnuma. 1, 2, 3, let's go. Muli wabagole wama mupubire nalawanyumya omugole alinga kibebi mutuufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo omuleka Nze mumpako maazi nyweko. Agani. Ne Marvin wa timu Doni. Ne Marvin wa timu Doni. Okumenti timu Doni kati ate muli bakambwe. Ne Marvin yavuddeyo. Naye aba timu Doni bakkiriza. Marvin yagambye abawasiza abazza mu timu Doni. Bagambye wa timu mento oli yabasinze. Luto ogambye Marvin yaddemu abaziniremu mugule. Bamugule. Ebyawantu bya order with cash. Kati Marvin wa sente. So aba timu menta bananga online batusingako ewane mitwale na mu 3 tekisoboka. Abakatweyungako wano wenyini wetuli mwebale nnyo mwabale kujja naye batusinga sente abatimu menta bakajja muliwa abawe muli mutuwagireko abatimu Doni n'abatimu Doni abakajja muwagire ku timu menta nakyo tekigaana naye nga tulina kyemanizi baaga bwoba olinayo ebibiri ng'obituwa naye nga mwebale kutweyungako abakajja tusanyisa obbalaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes. Naye nga tubulayo dakiika 8 si bwe kiri dakiika 2 zaakekutulako kiri muto oyo agende eri ttiimu yonna eneebeera empanguzi. Timu Don, how are you? Timu mente ekoze eki? Obo nesasuza. Era kale mubireke temwogera. Menta obo nesasuza olabe maze kwata kazindalo. Badagala kusirisa. Anka weyo. Bannaffe abatuulira mwenna abatuwagidde nga timu Don, timu Jaja Enoka, tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale tuwagira n'abawagidde timu menta naye timu Don tukyayongera okusaba nate mutwongere ku ssente ekirabo tukiriire ddala nga tuwezezza essente ezisingako awo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange tuwagira Mukama abaddizeewo we mujja tweyanziza tweyanzeege. Bannange mbalamusizaako nnyo Mukama waffe. Timu menta bannaye mwebale kukola. Aye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Naye timu Doni. Timu Doni oye! Timu Doni oye! Bannange. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange aba timu Doni. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nange ndi wano naye. Tukolanga bwe tusobola okulabika nti tutwala ebirabo ebyo. Bannange
mutuongereko tukitwalire mu buwanguzi tukitwalire mu buwanguzi obw'amaanyi mwebale kutuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza omukwano ogwo gwe mutulaze tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange mutulaze omukwano ogw'amaanyi nga mulimu ne kasente ati omukwano ogutaliimu kiraga toyinza kumanya nti oli akwagala toyinza kumanya nti akwagala naye banaye mutulaze omukwano oguli mu bbanga ogutulagira ddala nti mutwagala mukama abongere omukisa we mujje wonna mukama azzeewo naye bannange mutwongereko ebirabo tubitwale tiimu doni oye tiimu doni oye amanyi ogawulire amanyi ogawulire amaanyi balina amaanyi yokulooza waliwo mumbeja talina maanyi waliwo obwedda ndi mukulya futaali wulira obwedda ndi mukulya futaali nga waliwo neegayirira sivaayo mbu ttiimu yaabwe wangule mbadde nsaba addemu ayite ku bantu be bamwongere ku ssente ekyo nakyera okyogedde batusinga ntono batuwabuwi tiimu menta ankoyibula nakyo okyogedde ekibadde eri bamikwano mbalamusiza nnyo bannange tusaba okutuyamba abatiimu menta tiimu doni etuli bubi etwogerera bubi buli kibi kyonna ekisiba ku ffe naye nga ate buli ekyetaagisa okuba n'amaanyi tiimu menta buli ekyetaagisa kasa tumala obba w'amaanyi nga batukuba okugamba omunene nnyo bambi mutuyambe batutwalaganya naye nammwe olowooza abantu baagala okuwagira abanafu mulwaki mukkiriza babatiisetiise abantu baagala kuwagira abantu nga naye bakutiisatiisa osigala oli w'amaanyi kyekibaleeta mu ttiimu doni leero temuli bubi nnyo jangu obagumye Natasha Shani abuuza is Marvin single cause I'm looking forward to it. Akuyise it. It is it. Daira walai. It wanna just eat. Abatiimu menta tetunasemba twabayimbidde akayimba tiimu mente galukire bukira tiimu menta yazzeemu bupya tulina omujulizi wano leero tusambye akapiira tubakoowola ba tiimu menta bajja gye bali babikola leero fe abagenda waagula tiimu menta ba online mubitukolere batusinga meka 3,100 sente ntono inayo 10 kanduleete wasigale 3 kakati neno Marvin it bring it the money it Mama Suma oyina neighbor asinga okulaga omutima gwa wano naye alwawo tubuuzaako nsaba tubuuzeeko neighbor oyo nsaba tubuuzeeko namulabye wa tiimu doni oyo ali mu kusonga mu bantu oyo mbadde nsaba omuzindaalo bagumuwe atubuuzeeko
Bannange, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange, timu Doni. Simaina kumanya tulinnya ku bulinnya ku timu Menta wansi. Nayo go mulamwa. Basumule kirabo tutuluma. Bakuwa amazina otulo tukuveemu. Ono wa timu Doni bakuwa ikalimba chako otulo tukuveemu. Sagala muntu ayina tulo wano. Ayina otulo nga muwa amazina wano. Ayina amazina yandazeeko. Bakuwe. Gaza. Banana. Ye banana Gaza. Njaga. Katonda wange. Obuyimba bungi. DJ uliriza bulungi. Gaza. Njaga. Mwe timu Doni yitawe jabasi. Naye mwe. Gwe mwana wa Nalongo. Musembere mabega njaba sibagala awo. Sheri musembere mabega. Abali mabega basembere mabega. Bakaita Kagula. Atambula nazo ku simu. Komanta azimanyi. Nga timu Doni eva mu Gunde. Tunoonya sente agamazina siga bwerere sibwe kiri. Gatulo. Sharon agambye yibula nsabo mpole y'emitwalo 3 ozimpere timu Menta njazi kusasula ku Sande. Ko bawubire bakirumye yasibo mutuba eno mbaga y'ejjalumu mubulamu kati weerage oba balumya abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono tumanyi ndaba mutumanyi yaggalawo mane manyi tulese kamiliyoni waffe kamiliyoni waffe aggalawo waliwo ani omulala kale pita wano nakulemberwa mukama namuwalula
bamusesema ku lukalu enineevi owumbire amutubako akabira mukama eyamutuma okugenda enineevi ekyali kijjudde obujemu n'obwenzi nasalawo okudde talusisi Jikube yokwe jikube yajase jikube mapera bakakuwa Fueromo teka ko metro joita fueromo ridimasi fueromo ridimase ndio Odisse Kaze mabega nkawe ndio mapera bweyaleta ekintu yakikuba mu bantu abantu ne bamanya omutonzi ne bafuna amanyi g'omutonzi ne balaba omwana wa Katonda zende nafuuka ensonga zendeni 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 East Africa zendeni zendeni yakuza ensonga mara ya kwanza kutana kwa wazeizei mara ya pili kutana kwa vijana mara ya tatu kutana kwa msituni mara ya ine kutana kwa chidansolo dansolo 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 mapera mapera bweyaleta ekintu yakikuba mu bantu abantu ne bamanya omutonzi ne tufuna amanyi g'omutonzi zende nafuuka ensonga ku luno zendeni 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 DJ pull up pull up pull up pull up pull up thank you DJ thank you DJ for pumping the music
aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nimba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Naye nga abategeka meeting zino mutugambangako abalwadde ne tutajja kuba mutwongera tulwaza omutwe gwongera otuluma kati simanyi oba nze nakoze ensobi ne soogera nti ndi mulwadde naye nga temunkoze bulungi ekiki n'akatono enseko zaalero naye mbadde nyabo ani Edgaaro nyabo saaweddemu obutagaba sente zange nina gwe naziterekedde olwaleero abansingidde gwe sookoleko okgenda omwana oyo ali mu yero jangu njagala buuza mwana ono muwe omuzindaalo omanyi okwogera ku muzindaalo bakwita ani ani pamwe mubeera wano nga muzina bwe mubeera bwe mutyo bwe tuvaawo mufunayo obudde ne mukola
practice. Ono mwana kamuwe sente mbadde manyi bakola practice nze bawe bonna naye kaali ng'abeera yekka simanyi bamumwetegereza ayina strokes ennungi ngenda muwa omutwalo banfunirawo ku change mpono omutwalo gwange omulaga webale kuzina afe ku mbaala kala Bana ine Mavina ina strokes ennungi. Ayina ennungi. Strokes. Nze ndaba oyagala kumpa naye tompa nze nyina. Naye Mavina. Awe Mavina ayina strokes ennungi. Mavina ayina strokes ennungi. Si mu bubi. Stocks. Ayina stocks but wabeerawo nze abansingidde naye omwana ayina stocks omukyala yanzinidde bulungi n'oyo omuto naye ng'ova ku muntu ayina stocks ennungi oyo omusajja ayina stocks ennungi bakusaba omuzina ndabye nga microphone egudde mu ngalo enkyamu ate lwaki the microphone landed in Amen. Omwana si bwe kiri omwana ali talented oyo babeerawo bonna mumwongere ku ngalo kali akalala akali mu green kaleka kabasinga obukulembeze olaba nga ke kabakulembera naye n'omwana alina ekitone eky'amazina azina bulungi nnyo 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 muwala wa Suma. Nze bulijjo bwe mbalaba mmanyi nti bajja wano nga waliwo eyabatrayininze batusanyuse naye mwebale tusanyusaamu bane tubeebaza nnyo mwenna abatusanyusa abamumanyi n'obakwata bu vidiyo ffe ne tubeereyo ne tubukubaganyako ebirowoozo naye leero asinze okuncamula abadde mukyalo oli nze bale simanyi nti amanyi okumenyeka naye nange mulabye leero bambi ne sande ejjatuddiremu alina gano banange ate nga bwasiba mayinamu ne buleki ali nga inako kasipulingi wali webiguza ate nga bwajjayo basooke bagabe endowooza ekirabo mbongere ku sente tuyimiridde tutya ye tuyimiridde tutya 22,200 ku 24 mu 13 22 mu 12 eyo timu menta ina 22 mu 12 timu doni 24 mu 13 bannaye timu doni gye muli naye twalina enkola nga bwe tubafuuwa mukomyewo okwo tuweza at least emitwalo 20 mu emeka tubadde 24 mu meka tubadde 20 mu meka tulina 24 mu 13 timu doni oye tuyina emitwalo 24 mu 13 at least tuleeteyo nusu kasanvu tuweze emitwalo 25 timu doni tuleeteyo nusu kasanvu
tuweze 25. Timu Doni mulete sente tuweze emitwalo. Muleseyo. Mama Joram Timu Doni 2,000. Tubuzayo 15. Tubuzayo 15 tuweze emitwalo 25. Timu Doni. Bana amazina temugasimye. Mutuwe ku sente. Abana nga bazinye. Tuyina muwala wa mwanyina omulungi. Abakoze bubi. Oyo yagage. Ani? Timu Doni. Wow. Tubuzayo meka. Menta kiri kitya. Menta kiri kitya. Kasanvu obadde ki? Ate zino. Tubuzayo nusu 10 tuweze emitwalo 25. Allahu Akbar. Tuzigaseeko. 25 tuweze. Kozi Timu Menta mwina sente mmeka? 22. Timu Menta lwaki muleta emitwalo 25 ne tuva wano. Timu Menta gye muli? Agambe kakusindikireyo 15. Ku timu ki? Timu Don ne Christine Naga wagambe ali kusindika omutwalo ku Timu Don. Allahu Akbar. Oh! Bagala tukubira wala. Oliriza. Christine Naga wali kuwerezayo omutwalo. Ate omulala. Bana Timu Menta muli wa? Munsasule mbaziniremu. Win with ali kuwereza. Muweze emitwalo 25 mbaziniremu. Just mbulake emitwalo egyo muweze emitwalo 25 mbaziniremu. Aba online bawulidde olowooza. Ngamba bali wano. Jingo. Jingo watubuzizaako. Neba naye. Tumale meeting nga Jingo tatubuzizaako. Soboka omugenyi omukulu wano mu nyumba. Sha. Ama Jingo. Soko imuko tubuzeeko. Neruli wali mulwadde wabula Jingo wagwa. Chobola bono omukyala yadde ayagala omufumbirwa wano ayagala kubyekyusa. Oluzungu sirumanyi. Bannange mbabuuzizaako. Yeze Jingo Fahadi. Yeze Jingo Fahadi. Mbabuuzizaako mugamba mutya ndi Timu Doni. Wa Timu Doni. Wa Timu Doni. Wa Timu Doni. Omutwalo baguweereza. Ogwa Timu Doni of course ne botabuuza. Ne 15 zizze. Za timu? 15 baza timu ki? Christine Naga wa sentence labe sweet, thank you. Christine Naga batweyanziza bannanga aba Timu Doni. Yabo toyanza nnyo toyanze. Yes. Abeerawo buli meeting. Banna. Abantu biye batusimanyi na kuma. Natubuuza. Waliwo endala. Timu Menta muli mukwetereza. Timu Menta, Eneriza agambye ali kuweereza. Timu ki? Agenda tugamba timu ye. Bambya yanguwe. Obwedda nali mu comment ayombesa bana abeeyogeza. Timu Menta. Timu Menta oye. Timu Menta oye. Liza agambye Timu Doni. Mbadde mmanyi Menta. Ne Mai na boss agambye agenda weerezaayo omutwalo gwa Timu Cheya. Timu Cheya.
omutwalo gujja tiimu kye yamuweze emitwalo 25 tugabe ekirabo nusu bitaano ezo tezeetaagisa nedda mukwano aŋŋaanya okweyanza enusu bitaano si waddooni lwaki otutulugunye si waddooni nsanyukasanyuka nnyo naye sirina ow'ebitaano si waddooni saagala kwebuzaabuza I don't want to pretend ebitaano sijja bisanyukira naye oyo si waddooni saamanya agambye alina weze 15 timu Don naye simanyi mukwano ndabye bitaano Tereza collect it please ebitaano ŋŋaanya akankubadde sijja Liza tuweereze emitwalo 3 tiimu ki zazedda agenda tubuulira temumugwa mu bulago nayogadde dda obwedda bannange ayogere mumuleke tiimu ki jangu osome jangu menta nedda jangu osome jangu osome message ajuwa menta jangu osome message kyokale yammwe jangu ogyesomere nange nsobedde yeriiza aweereza 3 yamanyiira menta emitwalo 3 tiimu Doni Allah bane omugalo ogwo tebumala omwongere omugalo menta obuzibu tewabitegedde ono omukyala yabimanyi akimanyi bwenzira ku muzindaalo tiimu menta Wini Nassolo tweyanziza 15 tuzirabye za tiimu ki tiimu menta muweze emitwalo 25 tugabe ekirabo bwemugana ogaba ekirabo tugenda sula wano tuweze emitwalo 25 oba mweyama muweze emitwalo 20 tetugenda gaba kirabo kino nga kiri mu mitwalo just 45 twagala at least kiweze emitwalo ago ate menta mwe betubanja waliwo aweereza emitwalo 2 mukwano mbuulira za tiimu ki tubuzayo emitwalo 3 tiimu menta soke wini muweze emitwalo 25 aweereza sente ng'oteekako ttiimu yo 25 gwe noolabika ontega kamaso Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa